eyo wali muyambe kubakola ebitalabika mubikule boxing nga Museveni tajjeemu kalulu njagala mujjukira akalulu ke Kawempe akannalukola njagala mukuba akalulu Museveni ateeseteese okuleeta embeera ye Kawempe mubeere nga mubala obululu nga mubikudde mubala ambuleera ekibinja kya Museveni kijje w'akabokisi kikakuba akalulu kayiike kibeere bwe kityo ne ku polling station endala bagenda kuba bakuumwa mundu kati Byabakama ayimirira alangirire Museveni ebyo byebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka abamu temugenda kubala bululu kubumalayo abaaleeya nga balina emiggo bagenda kuba bakuumwa emmundu bakowooka tereka bwe batuuka okubala obulunga bala ambuleera bakwate akabokisi konna bakasambe kayiike ekyo mmwe mukikwate mukiteeke ku bikoni Byabakama alangirire Museveni njagala buli muntu mu Uganda olina omulimu ogw'okukola mu kununula Uganda mmwe abalonda mukole ekintu eki tolonda kintu kyonna kya yero olaba impunity gye bakoze okujjamu ababaka baffe simanyi gundi bamugjamu aba Museveni mubagiremu mu kabokisi Setaani takukema n'otiikinga awantu wonna wali baasi tiikinga ambuleera yokka tiikinga mu kabokisi ak'ebbali kuba wano waliwo omuntu waliwo simba eya ambuleera waliwo n'akabokisi akataliimu kintu kati mu kabokisi akataliimu kintu wootiikinga akayinika ako tekafuluma katiikinga emakkati awo bwoti bwe osirike okuba tobiraba oyinza okuba tobimanyi kati gwe ekyo kireke kola ekikyo ky'osobola ekiri mu busobozi bwo londa ambuleera bave ku polling station nga n'abaali badde bamuwa amaanyi nga beevedde ba MP beeveere omubaka omukyala n'omubaka omwami basooke bo banyogoge bave mu game ne ba agenti baabwe wabeerewo akasiriikiriro okitegedde temubawa kantu kaba celebrating sayinaka kati ebitalabika lwe mugendo biraba obulungi towa muntu yenna wa NRM kalulu ekyo bwe mukikola ne kinnyikira bulungi ebitalabika mugenda biraba muwulidde emirundi mingi tubadde tubagamba omanyi buli lwogenda mu nsonga ze ogenda ebintu byebikula byebikula ndudde nga mbabuulira akabano jjo nababuulidde ezimu ku principles z'akabano fayiro nene tujja genda tubaleeterako mpola omanyi lwaki Museveni yakutula district naye nga tewali service delivery naye nga atema agamba atuwa service delivery era okwongera okusembeza obuweereza ku bantu okumpi district agikutuddemu n'ateekawo district endala kaakati district emu agijjamu district 17 omusigala nga temulina ddwaliro temulina nguudo temulina masomero temulina mirimu omanyi lwaki okimanyi nti eyo nkola y'akabano oba tokimanyi oba nsooke ensimbe wakati nsooke ngendewa kansooke ku ekyo
Kansoke ku kino tega amatu nga bw'osharinga video eno. Mulaba amaanyi TikTok ge yali erina mu Uganda. Abaana ab'enkyukakyuka n'abaana abali ab'amaanyi ku TikTok, ku YouTube, ku Facebook, social media wonna. Kati kuba kafaananyi ewaka olabe TikTok bweri. Esigaddeko bantu ba mu diaspora be b'amaanyi. Mumanyi ekiri emabega waakyo. Mulaba entalo ezibeera ku social media. Oli n'ava eri n'abagatta kanywa n'abakuba nga temulina ne kye mumukoze. Ne bukya ku makya ogenda okera ku makya ng'erinnya lye baakutte. Bakudiweetinga simanyi n'obuuza ate kati yeekolera yakoze eki? Mumanyi ekiri emabega waakyo. Museveni yakwata abantu be. Ulira bulungi. Nabagamba abantu b'ebyokwerinda abo. Kyagulanyi Ssentamu buli lwayogera ebigambo n'ayogera. Ebigambo by'ayogera bibakwata. Kati tuli nabo ne bw'olaba ng'abatali nabo. Gwe ky'obamanya tuli nabo. Ba Armed Forces, police, amagye, President ayongedde obbasembereza revolution ebigambo bye bibassala. Bible egamba nti ekigambo nsigo. Asize ensigo mu mitima gyabwe. Kati wulira wano. Okuva ku edikote naggulu. Okuva mu edikote naggulu ku kitongole kya poliisi eno report mugiwulire. Tewaliiwo lutalo n'olu luli wakati wa Full Figure, Tamale Junior, Shalom, Lili Pazo, tebalina lutalo naaka. N'abalala bonna. Eyo yali strategy gye baakola okweyawulamu babuutikire basaleko abaana bonna. Museveni yabawa contract tewakyali kuddamu kukkiriza mwana kubeera kuyitimuka ku social media mu Uganda ayitimuke. N'abaali bayitimuse balina okugwa. Ne bw'oba badde okola bibyo bya bulijjo tewakyali muntu kuvaayo n'oyitimuka. Bw'ojja nga weekolera bibyo bakuyita ne beefula bakuwa contract z'obulango biki simanyi bakuwa ssente biki ne bakukwatira eyo ne bakunyiga. Bakkirizibwa okusiba, bakwata ne bakusiba. Bwe baba tebakuyinaako musango bakwesonsaako akasango olutalo n'omuddamu bubi ne bakukwata ne bakusiba. Kati ensiba gye bakusiba eri bweti. Full Figure bw'aba yakusibye. Tamale aba ababiri Tamale Junior ne Full Figure be bali ku gundi extreme end. Full Figure bw'akusiba. Tamale Junior abeera ku side yo. Najjo kutaasa. Naye bw'ajja okutaasa. Akutaasa akulaga akuba Full Figure. Tamale Junior bw'aba yakusibye. Full Figure yajja okukima. Okitegedde? Kubanga bakulaga tebakolagana. Era abaana bangi abali ku social media n'abazadde baabwe. Kino ekintu baki experience nze. Bw'ajja okukima bakunegotiatinga bati. Nidda wama agira nze wendi kola boti biki kati sasula oveeyo nze ngenda kujjayo tebakutwala mu kooti biki. Era waliwo abantu nga mu negotiations ze bakola okujjayo abaana baabwe. Basasula sente nnyingi nnyo omwana okuva mu musango gwo kubanga bakola. Kyovola babayina be bakwata ne babatwala mu makooti bamadubala. Oli omwana we Bukomansimbi simanyi Sembabule. Kati basobole okutiisa bano. Kubanga bali kyakulabirako. Waliwo amayumba gundi Full Figure ne Tamale Junior ge basolooza nti mu contract ng'omuzadde yangagamba munnange sina sente kati naye nina obuyumba bwange egindi nyina ennyumba zange bwezi ne bweziti omwana aveeyo ogenda zisolooleza emyezi 6.
n'abaloyi n'emizigo 12 buli muzigo gwa mitwalo 10 okutwala emyezi 6 sente meka omwana n'avayo kati nga Tamale Junior ye landlord w'ennyumba ezo gwegwo omutemu wa gavumenti gwe yabawa kiwandiko kyava mu State House ne kigenda ku poliisi e Katwe Kibuye kyova olaba buli mwana yenna gwe bakwata owa TikTok omwana yenna gwe bakwata owa social media bamusibira Katwe ekiwenda kinene mulimu Kasuku mulimu Zibeda mulimu nkugambye olaba abaana batuli bulala batata Kimbowa ojjukira batata Kimbowa group eyo bwe yali ey'amaanyi oyinza okumbulira lwaki tebakyalabika oyinza okumbulira kiki ekyabakakanya baba wa contract kusakambinga gundi tewabaawo omwana yenna bwe batyo ne batta social media mu Uganda eno report eva Naggulu nga bakolagana ne DPC w'e Katwe era kino ekiwandiiko Tamale Junior ye yakitwala ku poliisi e Katwe Tamale Junior bw'atuuka ku poliisi e Katwe n'ayogera ne DPC ng'amunnyonnyola ebiriwo ng'amuleetedde ekiwandiiko bulungi nnyo nga kivudde mu State House DPC n'amugamba sisobola kukola kintu ekyo nga tewali nsonga gundi ekwatisa abaana ng'amugamba tuweereddwa obuyinza okusiba omuntu yenna naye nga tumusibira wano oba tumugje embalala oba tumugjewa poliisi tetugambako tetukwatako teddamu kye tukigambye nze fulufiga gundi kyova olaba bwe bakwesonsako olutalo akukakasanga bw'agenda okulaga nti akusobola kuba waliwo ekiri emabega waabwe Tamale Junior yali ayogera nga annyonnyola DPC namutwe ati nga aburaginga yenna ayogeza amaanyi DPC n'agana DPC yali ayina obugundi bu headsets matu nga DPC buli kyayogera ono yali akutta ati essimu ng'oli awulira era bwe yamala n'amugamba oganye nti uno yogera naye ng'ali connected ku State House bulungi nnyo DPC ne bamuwa directives okuva mu State House era DPC nakakana abo bakkirizibwa okusiba omwana yenna owa TikTok bakkirizibwa okukakkanya omuntu yenna bakkirizibwa okutula omuntu yenna mulimu Simon Kawalata owa BBS Telefina tebalina lutalo naaka wabula beeyawulayawulamu kusobola kukakkanya abantu ne babawa obuyinza State House ebawa ssente naye ate yabawa n'obuyinza gwe bakwata bamukamule okutuusa nga zo omusaayi bakukamule mu ssente okutuusa nga okkiriza nti bannange bano bakamula era tebalina lutalo naaka fulufiga ne Tamale Junior tebalina lutalo naaka naye bakiteekawo wano nti balina olutalo era ono bw'akwata ono abeera ku sayidi ya mukwate ono bw'akwata ono yakukimayo n'abamu babakyunyiza eyo ng'ensi temanyi ne bitatuuka ku ground bwe batyo bwe basse ekintu kino kitambulira ddala ne kigenda n'ab'omu diaspora waliwo ab'omu diaspora abaliira ddala ku ssente ezo ne babaako be basakambinga n'okera ku makyanga gwe topiki n'obuuza nayogedde ki nodda mu vidiyo gye bakuvunaana nawuliriza vidiyo n'ogamba kati awo nayogedde ki bakukwata ne bakukubira ewiiki ng'emu nga kye baagala kukuba ojja ku luwunzo kakaneto naye kiri logiko nnyo nti buli lwoba w'amatu ennaku ezo babadde ani yeekolera katono bamugje ku layini katono yeekolera bamugje ku layini era ababaleeta bisecurity alert banyampi ababaleeta security alert waliwo ekibondo kinene nnyo ekyokukakkanya revolution y'oku social media kuba social media yali efuuse ekirala
okitegedde mulimu Kawalaata mulimu gurupu ya Kasuku yonna nga bw'ogiraba mulimu ba YouTube abalyoko bayitirivu baba waboboka be balina okusigala nga be bali mu kintu ekyo kati baleeta ebyo ebyekisiru baleeta ebiki ebyo ebiboozebooze social media ebeere dormant kubanga social media yali ekutta akati ng'ebakutte ku naavu bwe batyo ne bagigira ne babagamba tewali mwana yenna kuddamu kusituka kubeera w'amaanyi ku social media era bw'abanga asituka bw'ati ne mu diaspora bakulumbayo ne bakuba ne bakukakkanya nze era mutera nnyo okunsharingira ebyo ebividiyo sikibikula era bwe mba nnyize mu ka audio ko ne mpulira pasita kwataawo oyo akugambye bw'ati ne bw'ati sigibikula era by'obuŋŋambye ebyo byenkomako sigibikula sina budde bwabyo era nagaana sikyabaddamu bwe mbaddamu nkukuba layini egi nawe n'ogirowoolezaako ewiiki ezi ate nga nze guvidiyo gwe saabuwulira okitegedde so kale omuliro baguwulira naye naffe tulina okwongera okuguseesa ne gwaka kubanga kyebaliko kyakugezaako kukkakkanya amaanyi ga Kyagulanyi Robert Ssentamu n'enkyukakyuka okutwaliza wamu baalaba nti social media yali ebakuba yali ebafuukidde akayinja mu ngatto ne bagamba tukoze tutya basala amagezi nga bwe basobola kubeera buli muntu alina okulwana butya bw'abaddewo naye naffe tulina okusigala nga tusala amagezi butya bwe tusobola okusigala nga tuli waggulu kati bw'owulira ebintu ng'ebyo tebikumalangamu amaanyi era toggwamu ssuubi tegeera nti oli ku mulamwa ky'oliko ky'ekituufu tambuza ky'oteekeddwa okutambuza tambulira mu layini tambulira mu kkubo ettuufu sigala ku nkyukakyuka towuguka kubanga bali bw'obawa amatu bali mu mizannyo gyabwe bo basasulwa naye ate gwe enkyukakyuka gy'olimu tosasulwa ky'osinga okwagala kwe kununula eggwanga lyo kati bw'oba okutta awo kikole n'obumalirivu nunula eggwanga lyo nga toyina gwe weebuuzizzaako abasigadde abali mu kulwana entalo zaabwe tulibasanga nga tutuuse mu Uganda empya gwe mukisa gwokka gwe tusigaza okulonda mu 2026 January 15 kasita tulonda obubi tetuliddayo kufuna mukisa gwonna kulonda muntu n'omu okuggyako nga Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu yakutta obuyinza awo kyansi eronda tujja kuba tukyagirina bwe tulonda obubi ne tukwasa abasajja bano ekisa ne batwala obuyinza bwaffe awo akaffe kalibanga kaweddemu era twenenyanga ffekka na ffekka tetugambanga nti tebaatulabula kuba ebigambo babyogedde emyaka n'emyaka naye tuyigamu oba tubireka bulesaawo kale buli muntu kola ky'oteekeddwa okukola ky'okola kikozese bumalirivu kubanga okimanyi nti olwanirira ggwanga lyo ono ye nnyaffe Uganda tetulinayo nsi ndala